bibye yekka Allah era yabitukolera. Tebolaba amannya ge Arrafi'u yasitula omuntu, n'ebyo byonna bye tutali mu duniya byetannaba kufuna ebitusoomooza mu bulamu buno obw'ensi, era Allah yakola ebyo byokka. Mu mannya ge Al-Mudhillu yasalawo beera ekyo kyoli. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam olw'ekyengera ky'eddiini eno ey'Obusiraamu kye yatuwa najja nakyo n'atusomesa eddiini eno ey'Obusiraamu. Tumusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera an yahfadana ala al-islaami qa'imin, atukuumire ku ddiini eno ey'Obusiraamu lubeerera. Akubirizanga nange nkubiriza omwoyo gwange okutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alani. Allah tumutye mu kyama, ate era Allah tumutye mu lwatu. Okumutya ly'ekkubo ery'okwesiima ku duniya kuno ne ku akhira, okukola emirimu emirungi egitusembeza eri ye, era nga twesibirira entanda esinga obulungi eyo gye weesibiridde erimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tuli mu kaseera kano akalimu okusoomoozebwa, buli kiseera omusiraamu alina kujjukizibwa na kubeera nga bamutangira biki ebiyinza okwonoona eddiini ye n'enzikiriza ye. Abavubuka bangi, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi, n'abo bonna abalimu olusu olw'obuseegu nga beetegekera okuyingira Valentine Day. Olunaku olwekisookera ddala mukhalifu lishariati al-islamiyya, Valentine eyawukanira ddala n'Obusiraamu, kubanga ngunjeewo, yagunjibwawo bugunjibwa. Fahuwa iidun bid'iyyun, lunaku olw'okujaguza oluzuule. Al-Muslim, omusiraamu yenna ategeera ayagala eddiini ye, la yaqa fi mithli hadha al-yawm, teyeetaba mu lunaku lufaanaganako bwe lutyo olwa Valentine Day, mu kuwaŋŋana, mu kusharinga ebimuli, mu kwambala engoye ez'enjawulo, aw rasail, oba messages ez'enjawulo, kubanga lunaku lwa buseegu. Mu Europe eri gye luva mu Buyonaani gye lwatandikibwa, bw'otunuulira ensibuko yaabwo buseegu ddala, era nga baana ab'obuwala bangi abagwa mu bikolwa eby'omukwano ku lunaku olwo n'abaana ab'obulenzi. Hatta ne bw'obeera mu bufumbo tokubirizibwa, kubanga si kyaffe Basiraamu, okugamba nti lwe lunaku lw'olina okuwa mukyala we ekimuli, oba lw'olina okwambala red, oba ye n'ayambala black. Tumanye nti lunaku lukontanira ddala ne Sharia n'Obusiraamu, kubanga lwagungibwawo bugungibwa. Bali nno abaalutandikawo baaleetanga ente zaabwe okuziwaayo eri bakatonda baabwe. Kati omusiraamu bw'asoma tareeka, histori y'olunaku olwo lwatandika lutya, alabira ddala nga abaaluteekawo baalina ebigenderwa birala. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abavubuka n'abantu abalimu obuseegu okwewalira ddala
ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo kubanga byawukanira ddala n'obusiraamu. Eri mu Europe abantu bangi beetaba nnyo mu bikolwa ebya sekisi ku lunaku olwo. Bameka abalwala abafuna endwadde ku lunaku olwo? Bameka abagwa mu nsobi allati tukhalifu sharia ezawukanira ddala n'obusiraamu ku lunaku olufaanaganako bwe bityo. N'olw'ensonga eyo Valentine Day lunaku oluzuule mu ddiini oluteetaagisa muntu yenna al-aaqilu nabii alimu okwagala eddiini ye asensinga era ayagala okutuuka eri Allah alina kubeera nga aweewalira ddala. Olunaku olwaleero biidhinillah ngenda kwogera ku ahkaamu ta'addud az-zawjaat. Tukyali ku sharia n'obwetaavu bw'omuntu eri sharia. Olwaleero tugenda kwogera ku ahkaamu ta'addud az-zawjaat, amateeka agafuga okuzzaako omukyala. Abantu bangi balina entegeera ya njawulo ku poligamy, nga n'abamu abalabe b'obusiraamu batambuza shubuhaat, ebibuzaabuza eri abantu nga babalaga nti poligamy, okuzza ku mukyala kumulyazaamaanya, era abamu nga balaga okuzza ku mukyala kireeta enjawukana wakati w'abaana n'okubaawula. Ekyo si kituufu. Obusiraamu bwatunuulira ta'addud ate era nga yaliwo hatta qabla al-islaami, ng'obusiraamu tebunnaba kujja. فالتعدد كان معروفا في جميع البيئات قبل الإسلام. Poligamy yaliwo hatta nga n'obusiraamu tebunnaba kujja mu society ez'enjawulo. فلم يكن الإسلام أول. Obusiraamu si bwe bwasooka okuteekawo enkola eyo. فهذه الظاهرة الاجتماعية كانت معروفة عند الأمم السابقة. Okuzza ku bakyala olw'omusajja okubeera n'omukyala asukka ku omu kyaliwo mu society ez'enjawulo, mu culture ez'enjawulo, mu madiini ag'enjawulo, ng'obusiraamu tebunnaba na kujja. Naye abalabe b'obusiraamu batunuulira ensonga eyo ne basuubira nti obusiraamu bwe bwasooka okuteekawo hadhihi adh-dhahira, embeera efaanaganako bwetyo. Kanat maarufa inda al-Yunaani. Genda osome ebyafaayo by'Abayunaani. Ta'addud yaliwo, okuzza ku bakyala, baalinanga abakyala basukka ku omu. Warrumaan, genda osome mu empaya z'Abaroma, ojja kulaba nga omusajja yabeeranga n'omukyala asukka ku omu. Walhunuud wa kudaama al-Masriyiin, hatta n'abayindi abaasooka, abamisiri abaaliwo mu kusooka ta'addud, poligamy baali bagirina. N'olw'ensonga eyo kye twagala okugyawo kwe kugamba nti obusiraamu bwali azaamaanya omukyala ne bukkiriza abasiraamu bazze ku bakyala. So nga al-umam as-sabiqa hatta qabla maji'i al-islaami, nga n'obusiraamu tebunnaba kujja, embeera eyo yaliwo mu society mu mbeera ez'enjawulo. Wa amma diyanatu al-yahudiya fakanat tubihu ta'addud. Bw'otunuulira eddiini ey'Abayudaaya bakkirizanga okuzza ku mukyala biduuni hadd, nga tebalina na limit. Wa kaana li adadi min al-anbiya'i al-yahuudi zawjaatin kathiiraat. Bannabbi bangi abaali Abayudaaya abaalina abakyala abawerera ddala. Nabbi wa Allah ayitibwa Sulaimaan, kaana lahu 700 imra'a. Yalina abakyala abawerera ddala, abasukkira ddala
olusanvu n'abeerako ne bano be bayita nga be tuyisobola okugamba be bayita nga basereevu bisatu n'aweza bameka 1,000 yali nabbi w'Abayudaaya yali alina abakyala babeera bwe batyo. Hatta bw'otunuulira Tawuraati ng'oggyeko bano abagenda bagikyusakyusa, bw'osoma mu bitabo by'Ababuda taaddudu mweri, poligami mweri, baawasanga abakyala. Tunuulira bakabaka abaasookawo baalinanga abakyala basukka ku ki? Omu. Hatta n'abanaswala abakristaayo abaliwo ekiseera kino bangi nnyo abalina abakyala asukka ku ki? Omu. N'olw'ensonga eyo okuzza ku mukyala si buli azaamaanya, ate si busiraamu bwe bwatandika ensonga eyo, wabula yaliwo obusiraamu bwajja ensonga eyo ne bugiteekako bawaabit amateeka, ne bugiteekako limiti omusiraamu kwalina okukoma ng'awasa abakyala, ne butagireka bwe butyo. N'olw'ensonga eyo tubeere nga tumanya nti omukyala okumuzzaako aba tali azaamaanyizibwa, wabula nkola ey'obusiraamu eyajja ate ng'eyamba mukyala. Abakyala abasinga obungi waliwo kye batamanyi. Ensonga y'okuzza ku mukyala yenna ng'omusajja tannaba gifunamu mugaso egasa mukyala. Emigaso egiri mu kuzza ku mukyala gigasa ye. Naddala ku mulembe kuno kwe tuli, ekyo kyeyolese. Oyo yenna afumiitiriza alimu amagezi. Bakyala bangi mu society, bakyala bangi bannamwandu abatalina basajja. Awakanya ekyo lwalifiirwa bba n'afuuka nnamwandu, oba lwalifuuka omukyala atalakibbwa aweereddwa talaka divorce, oba muwala we lwaliva mu bufumbo n'amutuulira awakaawo, lwalitegeera obukulu obw'omusajja okubeera n'omukyala asukka ku ki? Omu. Emigaso egiri mu kuzza ku bakyala egisinga obungi gidde eri mu ki? Gidde eri mukyala. Mu emigaso egyammwe mitono egisinga gyetoola ku kigambo eki talazzul, kunyumirwa, kufuna buwoomerevu, kweyagala ng'abaki? Ng'abasajja. Naye emigaso egisinga obungi mu kuzza ku bakyala gidde eri bakyala. Butonde bw'omukyala teriyo omukyala asobola musajja ng'amuliko bw'omu. Lwantegerekisi walidhalika obusiraamu butunuulira nti ala asulu, ekiri asulu ekiviira ddala ku kikolo, musajja kubeera n'omukyala asukka ku omu. Era gwe alina omuggo weewuunyisa mu society. Omu omuntu agenda okubeera naye ng'amaze kulemererwa waakumeka? Wakubiri. Wa in khiftum alla ta'dilu fawaahida. Bw'oba otidde ng'olemeddwa obutenkanya, obusiraamu bwagamba nti fawaahida, bwe beera n'omu. Omusajja yenna okubeera n'omukyala omu alina kubeera nga amaze kulemererwa. Naye al asl at-ta'addud, tebulaba Allah era yatandika na babiri n'agamba nti fankihu, muwase ma taaba lakum min an-nisaa, abakyala ababalungiridde ng'omulabira ddala akukubye. Naye olukuba wano omukyala lwakkuba si first sight. Tolaba mukyala mulundi gumu nakkuba n'ogwoyo muwasizi. You have to take time. Omutunuulira olwaleero akukube, n'enkyanga bw'omutunuulira kkuba, n'oluvannyuma lw'omwezi akkuba. Naye mbe obuzibu mulina olumutunulako eriiso erimu bwe ppaba n'ogaa nti kyalenga. Ekyana kyakola ki?
omukyalo olina omwetegereza era bw'oba omulaba ng'omutunulira ennaku ez'enjawulo nga buli lunaku ogenda osalika nti luli nali sirabye matama kati alina n'ebitege nkwegayiridde oyo totwala kubanga wona owangaala naye omwaka ogenda kusigala nga omwerondako. Omukyala akukuba oyo gw'otunuulira olwaleero n'enkya n'olabira ddala kinnantongo nga ddala kirina ebitendo eby'abakyala abaayogerwako mu jjana ng'ayimiridde alina ensingo omuli ebiseera alinga alina sefulingi mu bulago. Naye buli olaba booti enkya n'olaba ekirala n'ogaa nti ono nali sirabye. Oyo nkwegayiridde, don't waste your time. Oba ntegerekisa kati Allah yatugamba fankihu ma taaba lakum min an-nisaa, muwase abakyala ababalungidde mulabira ddala 10 mathna. Olaba Allah yatandika nabameka nababiri wa thulatha wa rubaa wasaba babiri basatu bana. Laba Allah bagamba fa in khiftum, bwe muba mulina obutiitiizi nga mutya abakyala bammwe era nga bwe mukola fawahida, sigala mwoyo mwannyoko fawahida. Bwe yaba afuuse nanti mwannyoko, mwannyoko mu busiraamu, mwannyoko takwatwako, ntegerekisa fawahida beera naatya. Kyoba olaba omusajja yenna omutiitiizi ekakugezanga ne kakutanda n'owasa namba 2, sookera ddala ogenda mulyaza amaanyi, otandika okubika n'okutta abantu, otandika okusula ku nnyindo. Oluusi ng'olina mu tabuliiki kugenda mulumbe, kumba agenda wa muki omukyala namba 2. Omusajja yenna omutiitiizi kimuleetera okulyaza amaanyi omukyala, ebiyungu ne bitandika okuyuuga, n'ateekawo excuse ez'enjawulo. Fa in khiftum alla ta'dilu, era Allah yakuwa amagezi nanga gw'oba ekyo kiri ekakutanda n'owasa ow'okubiri fawahida, beera naatya. Naye jjukira mu kubeera n'omu mulimu ebizibu. Nga bizibu ki? Okusinda omugongo, ebinya okwesiba. Omukyalo omu, bino abantu bewulira asinda omugongo gunnuma aleeta ku loobu, bitera kulabika ate mu basajja abalina omu. Oba ntegerekisa naabusa okwesiba bitera kuva ku omu. Bw'agenda mu nsonga naawe n'obanga agenze eri. Ebyo byonna bizibu. Omu afundawaza entegeera, kubanga obeera ku olwo bw'olowooza. Naye omusajja ali soba atambuza obwongo, amanyi okugatta n'okwawula. Naye kati gw'alina omu obeera n'akantu ate oluusi n'ebbaatuleyo ekendeera mangu. Omusajja alina abakyala asukka ku omu aba asaza kalaso gw'omuliro gwe guvaako mangu, ebikondo bivaako mangu. Mwezi mulamba tekuli bikondo. Naye omusajja alina omukyala asukka ku omu, ebikondo buli kiseera bibeera gundi on, naye gw'oli off. Ennaku zagenda mu nsonga n'obeera off. Bw'azaala n'omala emyezi 3 oli off. Yoba olaba obeera n'ennakanyama, wano wannuma, mugongo gwesimbye, ate nafunye obummonde, ate sikyategeera bulungi. Ati olina okumanya nti ebizibu ebiri mu kubeera n'omu nabyo bingi. Bwe tuba tuwasa abakyala
nga tubazzaako tetubazzaako mu mbeera ya kubonereza punishment. Bw'oba tolina bigendererwa bya ddiini okusukka kw'omu kijja kukubonyabonya. Wantegerekese, bw'oba tolina bigendererwa byaki bya ddiini, wano saagala kubawaga nti muwase, tugenda tutunuulira obukwakkulizo bw'omuntu awasa owookubiri afaanana atya. Era njagala okukubiriza wenna ayagala okuwasa obwagazi bw'omubiri ebwo kusinga okutegeerako. Omuntu obwagazi bugenda ne bumulinnya n'agamba nina okuwasa. Ate abamu tuwasa nga bamaze kutusendasenda. Sajja ategeera abeera n'akakazi akamu, oyogeramu ki ng'olina omu. Sirika aba abakazi ababiri boogere n'ogamba enkya nja kuwasa, gwe tosaana, oliko ekikubulako. Oba ntegerekese, abantu abamu bawasa omukyala namba 2 nga bannaabwe mu society be babawaga. Weepimira ky'omalawo era osookanga kulowooza nti bw'aba omwannemye owookubiri n'amusobola. Oba ntegerekese, tebakuwaga mu society. N'olaba muvubuka munno ayingizaawo namba 2 n'ogwoyo bwe twasoma abeera atya n'enamba 2 nga ndina kamu. Bangi abavubuka obasanga nga awasizza haki nga talina ne waagisuza, tasobola na kugirabirira. Gw'alina eka akaaba tasobola na kumulabira wadde okumuliisa, wabula ayingizza namba 2. Temumala gawasanga temulina busobozi. Kyobulaba Allah yatugamba nti fankihu ma taaba lakum min annisa mathina wa thulatha wa rubaa fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tulifina njagala tutunuulire shuruutu ta'addudu zawjaati, conditions ez'omuntu azza ku mukyala alina kufaanana ati. Asharutu esooka alla yatazawwaja arrajulu bi akthar min 4 nisaa'in. Omusajja yenna awasa abakyala asukkako tasukka 4. Mukimanyi nti waliyo abasiraamu abalina haki ezisukka 4. Oli ayingira 7-9. Abamu beekwasa entegeera y'abashiya nti Allah yagamba mathina 2 wa thulatha 3. 2 n'abasatu baba bameka? Wa rubaa n'ayongerako aba ne bafuuka bameka? 9. Wallahi waliwo abasiraamu abalina entegeera, waliwo abalina entegeera nga bagamba nabbi yalina 9. Kiri kyali min khasa'is rasul. Waliwo ebintu shariya bye yatunuulira nga byo byeyawulidde ku nabbi yekka ng'omulala tabikola. Kati omusajja yenna awasa omukyala tasukka bameka? 4 mu kiseera kyekimu. Naye omu bw'aba yafa, omu wamutalaka, omuwendo ne gukola ki? Ne gukendeera. Obadde n'abana, omu n'akufaako, okkirizibwa okuzzaawo replacement, okkirizibwa n'ozzaawo. Omu wamutalaka, wamuwa divorce, tulifena replacement ekola ki? Ekkirizibwa okuzzaawo. Naye mu kiseera kyekimu tosukka bameka? 4. Tekwakuliza akasookero ddala. Era singa osussa 4 oyo yenna asukkamu obalibwa mu bwenzi. Mwalaba omusiraamu awo bwe baalaba ennyo ku mawulire emabegaawo emyezi giringa 3 oba 4, ntegerekese nga awasa buli kanaku. Yayingira simanyi mwenda ate nga bamuwoowa. Ye nagenda okukola risaaki nga musamize. Era nenkola risaaki endala nga yalina olusozi lwe yatunda ne bamuwa akawumbi. Kati n'agenda nga amansa kubanga yatwalanga piki n'atwala emmotoka n'atwala ebintu. Aga muvubuka wa kika atyo awasa bw'atyo n'agaba pikipiki n'ayingira abakyala 7. Yali alina waatunze ne bamuwa akawumbi n'agamba nina kakyakalamu mu bakyala.
yentegerayo bannafu musiraamu yenna tasukka bakyala bana buli osukka abana obalibwa mu bwenzi nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba bwe baasiramukanga yabasanga abamu nga balina abakyala abasukka ku bana n'abagamba nga bamaze okusiramuka basigaze abameka abana balonde ku abo be baba basigaza era ne babata tegerekisi omusiraamu tasukka bakyala bana akakakulizaako okubiri an yakuna zawj qadiran ala al-infaq ala jamii zawjatihi musajja yenna alina okuba nga alina potential okulabirira bakyala baabo bonna mu bwenkanyi omubirize bunye abasajja an yakuna zawju qadiran awasa asukka k'omu alina okuba nga alina obusobozi obutateeberezebwa buteeberezebwa nti nja kusobola insha allah maaso eyo alina okuba nga alina obusobozi obulabirira abakyala be fala yajuzu fi shariati lislamiya lirajul tekikkirizibwa musajja yenna kuwasa mukyala asukka k'omu nga talina busobozi wabula ng'agambe nti nja kulaba naga insha allah ajja kunkolera enteekateeka abamu twekwasa nnyo kiswa nti omusajja yajja mu maaso ga nabbi ng'awasizza namugamba nti ya rasulallah embeera ng'etabuse nabbi n'amugamba wasa oyo n'awasa era embeera n'etabuka namugamba nti ya rasulallah ng'embeera eyongedde n'amugamba wasa nga nabbi agamba bw'atyo nga yakigambirawo nga nabbi awa amagezi bwe gatyo asooka tomusobola n'agamba wasa era embeera n'etabuka n'agamba wasa embeera n'etabuka n'agamba wasa n'agamba owokuna nti wasa nga tolina busobozi nabbi tasobola kukuwa amagezi ago byokiswa mugyekwasa bwekwasa kujooga bakyala kati tolina omuwa omusuza osula ku mizigo katwe n'ogwekatwe tosobola gusasula renti wabula embeera etabuse bakusuulidde n'ebintu nga imaamu agamba wasa owokubiri era embeera eganya omusuza nansana mu muzigo gumu onaabira ku biyigo byebweru ate byassanja akulemeredde ng'era imaamu agamba wasa owokusatu oyo aba imaamu kikaaki aba yeetaaga nakulira lukuye byaba akuwamu amagezi aba tabikola ki akati temuwaayiriza nabbi tyo embeera yatabuka nabbi n'amugaa wasa ng'etabuka ngero wasa tosobola muzigo gw'egiini nti wasa omusajja yenna awasa alina okuba nga alina obusobozi amaddu tegabatwala ku bye mutasobola amasanyu nno g'omukyala gakireki ebiba bizzeeko ebiddira olw'obuvunaanyizibwa ate obwa buli kanaku akali gwogenda n'obugumu omubiri ne gukyamuka nogaa naye neetaagayo hakki naye nedda oba wasa omukyala togezesa kikandaba ababiri bano uliriza nnyo kakwakulizaako okusatu an yakuna zawj kadira ala al-adli bayna zawjatihi alina okuba nga ajja mwenkanya wakati w'abakyala be bwenkanya ki wayakunu al-adlu bitaswiya alina okuba nga mwenkanya bil-infaq mu kubalabirira walmabit mu kubawa ebiyungu mu kusula wa husnu al-muashara n'okuwangala nabo obulungi katabalyazaamaanyi waliwo obwenkanya bwe tutasobola kwenkanya eri bakyala allah yaboogera era obwo butusonyiibwa alhubbu fi lqalbi laavu eno ey'omutima yo allah yagamba walan tastatiu temujja kukisobola walan tastatiu an ta'dilu walan tastatiu aya egamba eki temuli bamanyi Qur'an walan tastatiu aya ga walau harastum egamba eti ya subhanallah wallah we naaba nzijjukidde n'agibawa
naye wano teriyo musajja asobola kwenkanya bakyala be mulaavu. Ekyalaavu Allah yakitusonyiwa. Waliwo ekyala ekikuyitirirako mu mbeera zonna, ne bw'oyingira mu nnyumba okiraba, nga ne bw'obeera wa kifaayo kirina keya, ng'ekyana kisusse kyamalayo, nga ne bw'obeera nakyo osanyuka busanyusi n'oga nti nantongoono obulamu bwange nga saamulabirawo senga namulaba mu kusooka. Kati ogwo omukwano teriyo omusajja asobola gwenkanya, gubeera wano mu mutima. Banga abakyala buli omu alina embeera zize. Waliyo gwojja okwagala mu mutima gwo nga bw'ogenda gyali owulira osanyuka, akubeezaawo kiro kyonna museka munyumya. Wabeerawo oli nga bw'omulaba n'ogaani Allahu akbar, lweta takbiira za Idi. Abo gye bali Basiraamu. Aya njagala mugiyinzibwe kirandeetera Hafizu yeraze wano. Suratu Nisa. Tewuli muntu amanyi kusoma Qur'ani, bano tusomesa ki? Aya mugaanyi ogiyinzijukiza. Walan tastatiu. Che, yetera ngeera Qur'ani n'ebikulira. Abantu bano njagala mbasomere bwino. Naye kati ate yali badde agira mala obudde bikkula Qur'ani. Mukama Katonda osaba otusaasire. Ntegerekese ono imaamu alazeewo agenze mu wuzi wadduse. Wakati wuliriza omukwano ogwo ogw'omu mutima Katonda yagutusonyiwa. Teri agukola ki? Teri asobola gwenkanya. Waliwo omukyala gojja okubeera naye nga tayagala na byambuliri, akussa bussa nkokola nvaako tomumanyiira, ayingira obuliri bwo nga tanaabye, n'akuttira ddala apatayiti, n'akumalako emirembe. Oga nti ono kamulabe buki? Ne wabeerawo omukyala nga buli omu yeesunga bwesunzi munne, nga buli omu yeesunga bwesunzi ki? Munne. Noga kisamiimu kino bulijjo kiri ludda wa? Nga buli omu yeesunga munne, naye waliwo gw'olaba noga nti lw'abaana kuuma baana bo. Kati omukwano gwo Katonda yagutusonyiwa. Ogw'omuki? Omuntu bamugamba yenkanye wakati w'abakyala be, ebyo ebisoboka. Teriyo omusajja tebabalimba asobola kwenkanya laavu eri bakyala be. Naye bino ebisoboka okubambaza, okubaliisa, okusula gye bali, ebyo bisoboka. Era ebyo Allah byagenda okuvunaana bwetunaaba tetubyenkanyizza. Era Nabbi yatuwa n'atugamba yenna omusajja agenda okujja mu maaso ga Allah nga teyali mwenkanya mu ebyo, agenda kujja ng'agudde sayidi etya? Atambulira ku sayidi emu. Tuli ffenna Basiraamu. Kaakati fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Obusiraamu bwatugamba twenkanye wakati w'abakyala. Bw'oba togenda kwenkanya beera n'atya? N'omu. Lakin ma'a dhalika haddara al-Islam min al-mayl ash-shadid. Obusiraamu bwatugaana wadde ekyo nkyogedde tetusobola kwenkanya bakyala mulaavu. Obusiraamu bwatugaana okulaga olubege n'ogwa sayidi n'olagira ddala nti oli tomukola ki? Tomuliiko. Haddara al-Islaamu al-maylu.
obusiraamu bwatugaana okugwa sayidi n'owunzikira ddala akalimi olagira ddala nti ewoono siriiyo beerayo mubuzeebuze naye nga gw'omanyi ekiri kuki ku mutima gwo. aya yiino Allah yagamba obwedda gye nnoonya. Allah yagamba nti walan tastatiu an ta'dilu baina nisaa, temujja kusobola, temulisobolera ddala kwenkanya wakati w'abakyala walau harastum, ne bwe munaakikola mutya, ne bwe munaanyiikira mutya. Allah natugamba fala tamilu kulla al-mayl, naye temugwamu obubege ne mulaga. Fatadharuha kalmuallaqa, abakyala ne mubalikaawo balinga abaagalibwa balinga abataagalibwa, alinga mukyalawo alinga atakyali mukyalawo. Fala tamilu kulla al-mayl, n'omuleka obulesaawo. Tuli fena kati ekyo Allah kye yatugamba fala tamilu kulla al-mayl fatadharuha kalmuallaqa. Naye Allah yagamba nti wa in tuslihu wa tattaqu, omunaasigala nga mulongoosa gye bali ne mutya Allah, fa inna Allaha kaana gafuuran rahima, Allah musonyi. Musiraamu bwatugamba okuba olubege naye nga mu mutima gwe mwoli omanyi waliyo ekyana kyo kyawano kyagogoka bwe kiti, kiwanvu bwe kiti, kirina amaaso gazina buzingi, oga nti ekyo kambeere nakyo. Naye oli tomulaga nti wanathing, tolina maki, mulabewo, ogulire emmere, ogulire engoye, sula gyali, yogera naye, leka kumugamba kumutuula ki kasasiro. Ogw'omukwano basiraamu teriyo asobola kwenkanya, taliyo, ne nabbi teyasobola. Mukiraba bulungi ntegerekisi Aisha, Khadija nga tannafa, Khadija yalaga wala, nabbi n'atuuka n'okumwogerangako nga yafa ebirungi, ate nga Aisha anyiiga ebbuba. Oba ntegerekisi, olaba nabbi bwe yalwala yasaba ki? Yasaba bakyala waalwalire waani? Wa Aisha mu kisenge kye. Kati wabeerawo omusajja omutima gye gukola ki? Gye gugwa naye tokiraga. Ati ekyo Allah tagenda kituvunaana. Laavu eyo enjawulo. Tegerekisi, osobola okusanga oli wa Lukindo tayagala nakubeera naye, yaggwayo dda, ate kano kakyali kaki? Bwe bityo. Kati olina okuba nga owenkanya ebyo ebisoboka. Kakwakuliza akokuna yamtalika zawju al-qudra al-badaniya, olina okuba nga olina obusobozi bw'omubiri ng'ebinywa weebiri, obusobozi bw'omubiri allati tumakkinuhu min al-jimaa wa ifaafu zawjatihi, obukusobozesa okumalako ekyenda, si kujja wa munno ng'ojja okaaba mugongo, olutuuka bwe ppaba n'omuga ajjayo kyapambalasi siiga kikiki mugongo gunnuma. Olaba Allah bw'atugamba mu Qur'ani nisaa'ukum harthun lakum, uliza nnyo mu kusino ayo Allah yagamba nti nisaa'ukum harthun lakum, abakyala bammwe nnimiro zammwe. Allah yabafaananya gadde mu kulima, fa'atu harthakum, mugende eri ennimiro zammwe gemba mwagadde. Omuntu bw'aba agenda okulima atwala enkumbi ng'omuyini teguliimu bwe gukwata, aba yakabijira watepaba enkumbi n'egweri. Oyo aba mulimi oyo. Olina okunyweza enkumbi ng'omuyini gunywedde. Olima ebikata bya lumonde ng'obikuba, so si kulimako kimu, enkumbi n'efaana. Ebyo nabagamba omulundi ogwayita, ekibakubisa abakyala empewo kiki? N'okuba mukuba empewo. Kaakati
olina okubanga olina obusobozi alqudratul badaniya obw'omubiri nga ddala osobola abantu abameka ababiri abasatu ntegerekese tubolaba weepimire kyokola ki osobola ekikutwaza ku mukazi owokubiri nga nasooka akaaba kiki onawejja ate oyagala wakubiri ono akaaba ogaa nti njagala hakki olina okubanga olina alqudratul badaniya obusobozi bw'omuki bw'omubiri kikulu era obusiraamu bwatunulira ensonga zino kondishoni zibbiri enkulu obwenkanya n'obusobozi obw'okulabirira omukyala n'obw'omubiri ebyo ebikola bino byonna ebisigadde omubiri gumulamu bw'ogende wa mu mmotoka aba ono tomuleka ng'ayaayaana temwewagaawaga ku bye mutasobola olina okubanga amaanyi mwegali agasobola okubeezaawo omukyala n'atakwendaako n'atajulira n'atawankawanka ntegereki naddala ffe abali ku mulembe guno gwonoonye nnyo emibiri gyaffe olw'okulyalya ebintu ebitali ki origino byonna tulya bikolerere bya supermarket sanga omusajja ali ku sausage ozaagazaki genda oli obusiikusiiku genda oli empirinvuma noonya baasiko muge njagala empirinvuma lya ku jjo byo naye mwagala bisiike ne mulya enkoko ez'ennaku ennya kati gweoli otya enkoko ey'ennaku ennya n'omalako naye abasajja baalyanga origino entula nga origino ettooke nga origino ng'enkoko origino yagyerundira n'agirya emyaka egi fetulya bya wiiki oba waakagenda otandika okufeekeera nossa ekiko olinga tractor ate muno munno tannabaako newabadde banaye obusobozi bw'omubiri kikulu bw'omanya nti bakusazeesaze omubiri biri legerekisi ne baakugyamu aniya ate wano baakugira tojja kusobola gundi ezo bbiri kirimu omukazi ow'olukendo legerekisi tasobola mwami wabula muga tova wano towasa bw'oba weetaaga kuzzibwako kasita olukendo lumala okunywera bweppaba nga terukyasobola kukola ki kuta kuba bbaawo tokyamusobola ntegerekisi kabbaawo bw'aba n'obusobozi akole ki awase kale baganda bange yamtalika zawuji alqudratul badaniya yenna azza ku mukyala mu byalina okutunuulirwa ebitunuulirwa bwe busobozi bw'omubiri omubiri tebagutunuulira nti oli mugimu obusobozi bw'omubiri kirala waaka very good boy waaka mwali oba temuli budda noonya ekigambo ekyo waaka alina okubanga mwali si waakumala kunoonya tegerekisi naye ebikola waaka mubimanyi kudda ku origino y'ebintu Allah bye yatutondera mu nsi ekirala obutapakuka ekikupakusa nga hakki yo kiki opakuka ki obagawa topakuka byotasobola tobipapukira take your time tegerekisi munaava ku byange mugende kuwenga akapakuliza akalala an yakuna zawju qadiran ala himayati nafsihi walinshigali waliftitnanu bizawjati omusajja yenna azza ku mukyala alina okubanga tafuuka bize eri bakyala be kubateeka mu bikemu mulimu abawasa abaana b'abantu n'amuleka mu nnyumba abo tayitayo mu mwezi alabikayo ennaku ezi
ate bw'agendayo ku ssaawa 4 ez'ekiro ku musango aba asimbudde. Buli lwotaawe mukyala budde ojja musuula mu bikemo. Omukyala muwe obuki? Omukyala muwe obudde aleme ggwa mu biki? Mu bikemo. Tuli ffenna akakakuliza akalala alla yajma'ahuma fi baitin wahid au fi darin wahid. Alla yajma'a baina zawjatihi fi darin wahid, okubeera nga abakyala be tabagatta mu nnyumba emu, kubanga obanga asembereza petroli omuki omuliro bwe battiŋŋana kitegeeza tolina busobozi. Musajja omu awasa omukyala n'abateeka mu muzigo, ono asula wansi, nannyini kiyungu yasula ku buliri. Eyo kompule nali ngifunyeeko, oli alina abakyala bwagenda okusula naye yasula ku kitanda. Era abakyala abaana baffe ab'obuwala balabye, kubanga omusajja akuwasa bw'atyo gwe n'osulanga mu ddiiro ng'oli ali ku buliri. Biri bye mutunuulira ebyali ebyabajjajjaffe nga kitaffe ne bateeka abakazi mu nnyumba emu, ogw'omulembe gwayita. Tilika ummatun kad khalat, ebyo byayita. Baalina embeera zaabwe, Allah yabateeramu emikisa, ekyo omulembe gwayita. Olaba omukyala ategeera butegeezi nti wawasizza omukyala ali jjinja, n'amunoonya n'amuyigga, naye atoola obutya omuteeke mu nnyumba etya? Oba okolezezza ennyumba omuliro. Leka kwekolezaako muliro, kugatta abakyala mu nnyumba emu, hatta n'okubalinaanaganya kibeewaze, buli omu abeere ne distance ne munne. Naye oli ayita wa munne, buli wayitawo n'amuwolekereza ebigambo, n'atuuka n'okumanya alidde ennyama ki, biki ebimuguliddwa. Mujja kukoleza ennyumba zammwe muziteekeko omuliro. Towasanga abakyala n'obateeka fi maskanin wahid, mu kisulo kitya kimu oba okubalinaanisiganya. Era abakyala boolina okubamanya, waliwo gw'otakkiriza na kumanya wa munne waasula, ajja mulumba nga toli wali wano mu ddalasa ng'eŋŋumi zinyooka. Kubanga mulimu abakyala ab'effujjo, ng'amaka ayinza okugakyankalanya. Tegerekisi era ku musajja, wanzibako omusajja n'ebirala. Kale omusajja yenna azza ku mukyala takkirizibwa kubasuza mu nnyumba etya emu. Era oba tolina busobozi ogira olindako. Bakyala baawula egy'ensula. Ekirala ayakuuna dha aqlin au ayakuuna dhu aqlin salim. Musajja yenna azza ku mukyala alina okuba nga alina amagezi fi tadbiiri baitihi, agasobola okukontrolinga amaka ge. Bw'oba tolina magezi gasobola kufuga abakyala asukka ku omu, towasa. Mulimu omusajja nga ye kennyini eyeetabulira amaka ge, olutuuka eri n'aleeta ebigambo oli byayogera, agambye tomanyi kufumba, yakuvumye. Tubadde tunyumyawo n'agamba nti abaana b'ozaala tebategeera. Bw'oba tolina magezi tosaana kuwasa, wakubi. Nga mulimu abasajja nga yennyini yeetabulira amaka ge, yatambuzaamu ebigambo, ng'era bamutuuza mu miitingi ebigambo biggukira wa Haaji yabisala. Kubanga omukyala, buli lw'owasa omukyala, abamu ajja kukuvumira omukyala gw'owasizza. Era kino njagala okukibategeeza abawasa. Bw'oba owasa muhsinu, buli wozza ku mukyala wo yeggwehaa siikoononera amaka go, ngeze kwani wano alina mukyala wo ayinza oganze nkuwaga akiryoke baasi. Bw'oba ogenda kuwasa omukyala, otunuulira asooka
nga gwoleeta alina kyamusingako, either amusinga height, amusinga kala, amusinga education, obanga background ye y'amaanyi. Omukyala ajja okukuvumira omukyala gw'onooleeta nga amusinga agenda badde mmanyi owasiza kantu kyako tewaleesi oba wakajjeewako nakampi, bw'olaba nga gw'olina mumpi leeta omuwanvu gw'anaatulula kakkirize nga talina wamutandikira. Naye bw'otomala galeetaleeta buli w'oyongerako yongerako akola ki ng'alina kyasinga ku ono. Nayinjizaawo eggaali nga naye ddala agiraba ki gaali nga bw'oyogera ebitendo byasirika. Naye omukyala ayinza okugeregera mukyala wo kennyini n'ovaamu entuuyo ate n'okirabira ddala nga naye watomedde n'ogala wamma mutuufu paka akakyala kampi nabadde mmanyi oyo onoonya na mukazi yaba kewaleese watuleetedde ebiteega akayita kayongeza leeta eggaali nga gyoleese eggaali tomala galeeta buntu kubanga nange era ne bwemba mpasa ekimpasa atasinga kwona aliwo kiki kati olwo ekigenderwa kyange kiba ki kuweza nnamba nange mba njagala era asinga kwona ono ng'alina kyasinga ku ki naye mumala galeeta osanze awo omuntu omuguddeko ayagala bufumu tugende eyo ennyongeza teriiyo weeyongeze ng'oleeta omuntu ajja okukukolera nga ne banna abaliwo bamukola ki bamutya oba ntegerekisi titumala galeeta muntu gwe bajja kuyisaamu maaso otuuka obbayimiriza awo nga bagayi aleraba kakati ako nkabawadde kammwe mbagambye omusajja yenna azza ku mukyala alina okuba nga alina entegeera efuga amaki teweetabangukira makaago kugwonoona gwe kennyini kusala bigambo bakutuuza mu bigambo nga bigukira wa haaji seeka ate yabisala awo yaŋŋamba nti ewammwe mulina kino abasajja abasinga beetottola n'awasa omukyala n'amubuulira ebifa ew'omukyala oli n'ayogera ku famire ye maama we oyo yafa taata we yafa kati ogenda okulaba omukyala ono akukeneka anoonya weakness wanaagikola ki wanaagijja agikukubise bwe munaatabuka omulundi oba wasa omukyala atalina na famire oyo naye omukyala ye anoonya wali weakness obulamu bwe bw'ayagala akwate bw'ati akunafiira ati beeramu amagezi ng'olonda omukyala era beera n'amagezi agasobola okufuga amaki lwaki onyumya ku munno n'onyumya obumogo bw'osanze mu mukazi ono bw'obunyumiza mukazi munne kyoyo nsobi ate abasajja abasinga bagikola ki bagikola ne bagigwamu n'anyumya n'anafuyoli kati oli anaawatya munne ekitiibwa tibimukwata nako kumunyumiza muleke ye yeekolera risaaki eyiye bw'aba alina byazudde ebituufu abikole ki naye si ggwe awasizza weetottola olinga aliko amayembe tegerekisi mukyala tonyumiza mukyala munne bimukwatako kubanga ajja kunoonya obumogo ne weakness tebulaba bwe tuba tugenda okuwasa mukyala agenda n'akubuuza lwaki ompasa lwaki oyagala namba 3 oba lwaki oyagala namba 2 n'otandika anti mukyala wange omukulu alina ekizibu ki tumaze emyezi 8 tetwegatta ye kiki owaayi baamusala olukindo akati ng'ebyo abasajja babinyumya asuubira mbu byanyumya ono amukwatirwa ekiki
ekisa ageewo bambi kisebo kyattu tebajja kukwatibwa kisa waliwo ajja okwetottoza bw'atyo wekaba ageesijja kusobola ng'alaba oli wabiki wabizibu teweetottola kunafuya mukyala gw'olina olw'okuba oleese ono mugambe lwaki mwagala lwaki nkwagala yogera ensonga zo naye tonafuya ono kati ono ate bwe buli kyenkya nga naye otandika munyumyako bani tubeere n'amagezi agakontolinga amaka totabula maka oyingizaawo namba ndala ate gano ogatta olina kubeera ng'oyongerako buki bwongezi omuntu azza ku mukyala ali muaddid omusajja azza ku mukyala we alina kuba nga ayongerako bwongezi so tabambulula naye mwate musooka kutta gasoose ne gafiira ddala ekyo kikyamu tegerekisi leka kufuula nti gy'osula gy'olya ennyama ozunga n'ennyama ne gy'otasuze balya ennyama balya enkoko mulimu omusajja baamutunyumiza era namunyumyako nga ye alina TV egi alina abakyala babiri gyagenda osula TV agenda nayo ku kagaali agisibaku gyagenda osula be balaba bana aleka abajjeeko kati ago magezi ga kikaaki basajja bannange kaleediyo ke atambula nako yes imaamu wuyo mugulizi kaleediyo ke ng'atambula nako abeeno tebawulira gyatasula agenda ne leediyo ye agenda ne TV ye lutuuka eri n'abateerako ennaku zagenda okumala nga taliiwo tebalaba amala kudda nayo obusajja baalagawa mu nsi muno mwe temusaana kuwasa owasa ki gwafaanana bwati tolina na TV bali gye balaba ozunga neemu olwo bw'ofuna akisidenti wakati awo oba bagikubbako ngobaga bannaaye inna lillahi buli omu agumiikirize mu mbeera mwali tebikirizibwe mubeeremu ne common sense mu bufunze omusajja azza ku mukyala alina okuba neki ne common sense omukyala ajja kukuleetera ebintu bingi ebigambo nebeera ne common sense sengejja byowulira ne byowuliriza tegerekisi common sense kikulu omusajja yenna azza ku mukyala onajja kukugamba ebigambo ng'ayagala kufunafunya eri nebeera ne common sense tuli fena an yakuna zawjan kadira ala himayata nafsihi musajja yenna azza ku mukyala alina okuba nga alina obusobozi obukuuma obudde nga bugenda subhanallah obwekuuma n'obukuuma bakyala be bikakuleka mukyala awo okukola byakola ki byayagala olw'okuba wamuzzaako omukyala yenna gw'ogenda okuzzaako oba gw'ozzizzaako alina okufuna ebbuba neebeera ne kontro eyo ntegerekisi olina senturo ki ng'osobola okulaba ng'osobola okutereeza embeera n'omunywereza mu bufumbo ng'ono tagenze ng'ate n'ono waali naye n'olaba essimu n'odduka n'ogamba mpita kanzije n'osooka odduka ewooli ewoono ojja bukya ewooli ogenda bugize tubeere ng'obwo obusobozi tubulina tuli fenna obwo bumu ku bukwakkulizo obw'omusajja azza ku muki omukyala bw'alina okutunuulira oba obulina nga shuruutu ezo zirina obusobozi bw'okulabirira omukyala mu kwambala mu kusula mu kumuwa ebiyungu n'obusobozi obw'omubiri
bw'oba obirina ne bino ebiddako amagezi bw'ogalina obwenkanya Obusiraamu bwakukkiriza okole ki owase. Mulundi ogujja tujja tunuulira lwaki bigendererwa ki ebiri mu kuzza ku bakyala ddala Obusiraamu bwabalyaza amaanyi nga bwe bagamba oba nedda. Zino ensobi abakyala bazikola nnyo nga babazizzaako muzeegendereze. Omukyala yenna ali atya Allah yeewala ensonga zino bw'aba zibbwako. Ensonga esookera ddala eddogo. Mukyala bagenda ne bamuzzaako n'abuna amasabo n'aloga omusajja n'atuuka n'okumuzikiza nga bw'agenda ewa munne neetiwaaka teriiku yaka amuggyako. Mukyala oyo aba mubinga aba amazzeeko munne emirembe n'omusajja. Otuuka eri nga neetiwaaka tekuli. Mukyala n'akuba obadde ki? Simanyi olina ebirowoozo, simanyi olina stress. Kyandi ndi nnomo. Kumba oli yakuggyeko. Bino liba ddogo. Omukyala yenna bwe bazzaako alina okwewala eddogo. Bakyala banno tebakulimba. Wallahi ekiwanguza obufumbo mpisa na ddiini. Kasita onoobeera n'empisa n'eddiini n'obeera omukyala omuyonja alina class, omusajja ajja kwagala wekka. Naye oyombayomba, weerondalonda, ovunula ebintu, omusajja kyakola ekyo kikoze lwakuba. Ekyo kikoze lwakuba kino. Buli kiseera alina entondo, oyo aba muzibu. Kati weewala obulugu. Leka kuggyako mwana wa mummu. Mwana muno naye ayagala kufuna ssanyu, wabula gw'omuzikizza. Eno weebase oli comfortable. Ate oludda ewoono netiwaaka nejja ey'amaanyi. Yes, 5 ki? Yes, eya 4GB oba 5GB nejjira ddala. Lwaki muggyako abasajja netiwaaka zaabwe? Lwaki weeyagaliza wekka? Hadi anaaniri okukweyagaliza wekka tekuliyo. Senga abadde muwalawo nga yafumbirwa mu bufumbo obwo, nani mwagalize ku bannammwe? Nga naye weeyagaliza ofune essanyu eryo ne munna alyagala. Ate ekyo ekintu kya butonde Allah bw'ati bwe yakitegeka. Kati weewala eddogo. Tologa mwana wa munno. Omusajja tolina gy'ogenda kumutwala. Tebaakuzaala naye, tebagenda kuziika naye. Muleke afune essanyu lye, naye tomuggyako. Kyala naakuggyako aba akukoze eki? Kuba ekisookera ddala osooka n'omala ewuwe ennaku nga muli mu biyombo. Buli kiseera muyomba, muli mu lusirika. N'ogaaka ŋŋendeko eri mpummuze ebiki, ogenda otuukayo nga yakuggyeko. Ne weebuuza mbadde ki? Eddogo dibi. Ekyokubiri era eddogo abakyala era lye bakozesa, alikola ekiro n'akwogeza. N'otolontoka buli kigambo ne kye waguze. N'otolontoka ng'oli bwali olubuto oba we muzadde omwana ow'obulenzi. Akati bukeera ku makya weeyambaza ngenda kukola. Aga ofa ku kaki olw'okuba mwazadde omwana ow'obulenzi? Noga yategedde ati. Kumbe ekiro yakoze eddogo n'akwogeza. N'otolontoka buli kimu. Ebyo abakyala babikozesa abatalina ddiini, abatalina akiida, abatalina ddiini. Era olaba omukyala bamugamba bakuzizzaako naye weefeeko. Baba balina kye bamugamba. Weekole ki? Weetambulire. Gw'onoomanya bw'oteetambulire gw'onoomanya. Abamu bawuliriza ebbaluwa ezo ezibeera ku leediyo ez'enjawulo, naddala eyo waliwo leediyo gisaagala kwogera linnya abayinza okulowooza ngirinyiridde egundi yaayo. Ebeerako nnyo amabaluwa ago ag'ekirugo. Abakyala bagyagala olwagala.
obasanga bawuliriza ebbaluwa babalagirira abasawo abaganda wallahi otuuka ewa munno omukyala nga yakugjeeko ennaku nnya toliiko kuusi n'akwogeza ebyama oli mu buliri olinga alogoota n'ozina buzinga twazadde noyogera n'erinnya ly'omwana gwe tolabangayo abakyala ng'obadde olina omukyala oluusi gw'oyagala omukyala n'akugamba erinnya ly'omukyala oga yakitegedde ati yakebedde mu ssimu nakati nno yanguwayo ne wakonoonyawo kyayi ndowooza gundi yanaakuwa kyayi oga yategedde ati abo baba balogo omukyala alina okwewala ki eddogo ekirala ekyokusatu omukyala kyalina okwewala bwe baba bamuzizzaako okuloga abaana ba munno abaana tebalina musango n'omusajja kyakoze si musango yongeramu birungo teriiyo mukwano gunyuma nga guli mu competition owulira nga wenna ojagaana nga bulijjo dda bakuyaanira buyaayanizi ofuuka kabaka olwo n'engoye azawuza mangu azigolola mangu abadde tayagala kuzaala azaala kubanga amanyi oli ajja kuzaala abadde ali mu mpeke n'azivaako ntegerekisi kyoba olabamu abalina omu mbasaasira ngena n'entunula obulamu bwe mulimu nembalabira ddala ng'abali mu ttanuulu matigga gennyini nga tosobola kgenda walala nga bakuyaayaanira kati gwe bakuyaayaanira ki oleese ki kye bakuyaayaanirako naye omusajja bamuyaayaanira asukka ku omu bamanyi azze n'enkuba mpya ntegerekisi osanga oli akulinda akwagala naye buli kiseera oddaawo onoddawo paka ddi kyobulaba basibira n'ebweru omusajja yenna alina omukyalo omu akonkona yeddamu abeeno mpita abeeno nga mwali ataawulira ali ku tivi abeeno simanyi mumpulira naye nga wallahi mwali naye omukyala nga amanyi waliyo munne amatu gaba bweru omuyita emirundi ebiri nga tawulira omutema ennamba aba yaggudde bonna era mmwe be basuza ku luggi aga ate alagawa tayina gyala bajja kubeerawo n'akola emirimu gyali mu nnyumba olengera mu dinisa yeetala adde eri ng'omulengera booti onyeenya omutenoga abeeno oyita baweddamu naye omusajja ng'alina haki ekyana kiba kyakulinzira oba akwetaaga si bwe kiri kati mmwe mumutulaba kanyiriro tunyiridde lw'abantu tukwagala kiwala nga kiri eyo zegerekisi kale kkirize olwaleero tukomaawo wenja okutandikira omulundi ogukola ki ogujja ntegerekisi naye bwemunaddaawo mujja kukogera mu bikunta bw'obyebakamu bw'obivaamu osanga buli nsina bwale weesooza buli kiseera kubanga teri mmere tafumbye nkoyi bane Allah abanga abawadde obusobozi bambi mukiteeke ku leve eddako mukiteeke ku leve ekola ki era omulundi omulala njogera ensobi abasajja ate era ze bakola abakyala baleme kulowooza nti tubawaga buwazi wabula twogera ebiriyo mu busiraamu n'embeera eri mu bantu obwetaavu bw'okuzza ku bakyala ku mulembe guno bulabise nnyo kati abakyala bakola bali bize ntegerekisi ono gw'olina talina budde bwo ate ffe tetulinga bbo kati Allah bw'aba akuwadde obusobozi ng'osobola okukikuba kikole ki kiteeke ku leve ekola ki
kuleveddako. N'olw'ensonga eyo maliriza ebigambo byange nga mbeebaza mwenna tutuula mu ddalusu zino ezituyigiriza naddala okutebenkeza amaka gaffe. Tulina entegeka baganda baffe abasalaamu TV yaffe ŋŋanzi, TV y'obusiraamu. Twagala okubajjukiza nti waliwo omumanyi wa Salaamu TV. Bwe tuyingira mu mwezi ogwa Ramadani, osobola okuva wano ku masjidi, osobola okuva e Masaka, osobola okuva e Jjinja, nga gwe mumanyi wa Salaamu TV. Ojja ne weewandiisa registration weeri, waliwo ebirabo ddala. Bagaba hijja, bagaba umra, bagaba n'ebyapa. Ayagala okwewandiisa 0702 98 80 64 oba okuyita ku 0776 98 80 64. Mujje mufuuka abamanyi ba Salaamu TV. Batuyingira omwezi ogwa Ramadani gwe tulagamu, bakubuuza ebibuuzo. Bw'owangula hijja osobola okugenda nayo n'ofuna ekyapa oba n'ofuna umra. Ntegerekisi osobola okuva mu bupangisa naye ng'ofuuse omumanyi wa Salaamu TV. So twetabemu, si baana b'amasomero bokka, abantu bonna. Buli ayagala okwewandiisa, essimu ezo zensomye 0702 98 80 64 oba 0776 98 80 64. Mujje tufuuke abamanyi, bakubuuza ebibuuzo bya ddiini, current affair, ebyafaayo by'obusiraamu. Ntegerekisi n'obeera omumanyi n'owangula ekyapa, ne bakuwa hijja, laba b'ogenda e Makka n'ofuuka omuntu agenze hijja $2.25. Nibaga nti omumanyi wa Salaamu TV ku mwaka guno yavudde ku alidina. Imaamu sindika abantu beweesiga bagende beewandiise batunke. Ate ekirala ne bw'oba ogenze nga tojja kuwangula, naye n'ogamba ŋŋende ndeeko byenjiga, genda. Abaana bo bakulabe ku TV nga bakubuuza ebibuuzo, ng'oddamu n'abaki n'omukyala wo ng'obiddamu. Omukyala wo naayinza okuweerawo respect, naga akisse n'akwagala ebitaliiyo, n'akwagalira ddala n'ebyenkya. Ntegerekisi n'alaba ng'okisse, naga bulijjo munyooma. Empagi z'obusiraamu azimanyi ekirala ayinza okuteeka mu dduwa, naga tuve mu bupangisi, Haji genda, Soibu genda. Wallahi n'owangula omukisa nga Allah yaguleese, owangula n'ofunawo omulanga gw'oli ku nnyonyi. Kale omulimu guno munene, era nja kulagira ssebo bakama baffe abaweeri travel bawagire ensonga eyo, kubanga bye bimu bye twagala mu weeri travel. Bino bwe tubiraba bye bimu ku bye twagala okuwagira, byongereyo obuki obusiraamu n'abasiraamu. So ensonga eno mugitwale nakulu, abakyala n'abasajja n'abaana mwetabe mu mumanyi wa Salaamu TV. Ne TV yaffe okugiwagira n'okugiraba, ate tugyagazisa abaana. Bannaye amaka tugajje mu TV ezoonoona enzikiriza. Siraamu ali ku TV y'abantu basamize. Bamuga kwata awo abakuluma tusabe, aleluya, n'akwata ku mutwe ne basaba. Kikyokka kikola kyabukaaga. Kale tubeere nga tukyewala. Bye mbadde njagala okwogera olw'akalanga ako sijja kubyongerayo, ndibyogera omulundi ogujja biidhinillah, naye nga twewale enjawukana ez'obusiraamu oba ebyobufuzi eby'obusiraamu, bireme kutwonoonera ddiini yaffe na nsa zaffe. Nze empalana za Supreme Council n'empalana z'ekibuli tezirina bwe zinkwatiraku. Saasoma kusiriwala, nasoma kuweereza busiraamu n'abasiraamu. Biri sibimanyi, nze erindiyo okuweereza buki busiraamu. Era ensobi eriyo njoogerako, era bwe ndaba ekirungi nga kiri ku b'ekibuli nkiboogerako. Akati mwe saagala mwemenye, mulina emikolo,
simanya ate omukolo guliko ab'ekibuli ate seeka aweereza ku Supreme Council tunaamuyita tutya ebyo bibyo ze tebinkwatako era nze nja kujja bwe kuba kusomesa nkole ki nsomesi ate nze era ne wali zindiwe nakasere bayizawe eri ŋŋendayo okuweereza buki busiraamu kati abaawukana abaagala divorce olowooza tumala babuuza nti ogwawa tetuweereza basiraamu kati ezo empalana za Supreme Council n'ekibuli ze tezinkwatako oba ow'ekibuli ali wali nja muwa ekitiibwa kye oba Supreme wali oba ono mufuti kubanga buli omu gyali aweereza buki busiraamu ebyabwe ezo empalana ensikire tetuzikwatako palaniraako kiringa we nali wano lumu emabega ne njogera ku Sheikh Siddiq Ndawe abatabulika abamu ne banyuma naga akati obulamu bye tulowooza waffe ebyo nze binkwatirako oli nasoma naye mukwano gwange nasula naye amanyi ekiri mu mugongo nange mmanyi ekiri mu mugongo empalana zaabwe n'abeeri tezirina we zinkwatirako nze siwalanira ku muntu ate siwalana muntu ogwange kuweereza buki nsobola okukyawa omuntu kyakoze nenga nti ekyayiseewo naye ate situnka naye kati mulemu kubeera eyo kwemenya ate tulina omukolo guliko abeegindi ate seeka agenda nnyo eri ŋŋendayo kuweereza busiraamu ate era ninayo ne woofiisi zesobola kuweereza kati osobola kumpita ku Supreme Council nti omukoba disitulikati nembukola kubanga obwo mumanyi buntwala mu bidaala naye ate bonteeka mu woofiisi ya shariya kuba bye nasoma amateeka ga busiraamu nja kutuula mu woofiisi yange nkutegeeze nti obusiraamu bugamba kino kikyamu kino kyekituufu naye ate obwo bwakaazi obwetwali ne bulubuupa sisobola naye bino ebisigadde woofiisi ng'ey'amateeka g'obusiraamu kati omuntu ajje nga tuzze kugaba maali y'abafaaha tumugee nti ogwawa twawula ebintu bino ezo empalana tetujja ziyingira buli omu tumuwe ekitiibwa kye gyali oba ono ali eri oba ali eri kati fe tuli mu masomero ng'oteekamu empalana mwabo abazadde abakuwadde abaana mulimu aba Supreme Council mulimu ab'ekibuli mulimu ababukoto nateete mulimu ab'ennakasi ng'otandika kulaga sayidi ng'olina kusomesa baana baaki baggwanga baveewo nga bayize ebyo tebitukwatako fe twasoma kuweereza busiraamu n'abasiraamu so tetwajja wano kuwagira fitina nampalana ekibi tujja kukyogerako nti kibi ekituufu tujja kukiwagira kasita omuntu anaabeera nakyo akirina waawanga yalina amazima tujja kusapootinga alina ekikyamu ofaanana otya obeerewo ennakasero nga gwolina ekikyamu era tujja kyogerako nti ekyo kikyamu naye bassebo ne bannyabo era ne bali abasipirimu bakimanyi nti ndiwe ennakasero era bagamba abasajja bo abavubuka baabo bagamba ki batabuliiki banno baabakutte baako kyobayamba akale ate nga goga ayi tulina omukolo kuliko nanti abeegindi seeka tetujja muyita ebyo tebinkwatako era sisobola butajja ekibuli ŋŋendayo bulungi naye tuba tulina nekanga famire erina nekega twagala kuweera kibuli ayigozeya nentuula mu masiridi netuwoowa nebiggwa nenkomawo kati nzeyo fitina sobola ginyingira myaka gyange sijja fitina kuweereza buki busiraamu kyenjagala tukole saavisi ekebirungi so mukkirize tukome wano olwaleero tusabe Allah atutuuse mwezi ogwa Ramadani mirembe atuwokoleramu ibaada tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ategentiza amaka gaffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tulage amazima nga mazima obulimba butulage nga bulimba atuyingirize enjawukana eziri mu busiraamu atunywereze ku ddiini yaffe busiraamu innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله